Jofule nagamba bulungi ntoyigo kumeka. Jofule nokkiriza mwami wange njogondera mateeka. Jofule nagamba bulungi ntoyigo kumeka. Nawe nokkiriza mwami wange ojagondera etteeka. Leka Jofule lelo nkugambe kiki ekikuzunza. Yitawa n'ogalamire Yitawa n'ogalamire gwe wansi nakuwa kibokozo. Jofule nagamba bulungi nti talina kwenjera. Engoye zasuze mu nnyumba zonna ziwunya okufa. Lwaki tayagala kwoza gwe? Lwaki tayozanga engoye zino ze nakukoza gwe? Jofule nagamba bulungi ntoyiga kumeka. Kati kyo kikuzu wandibadde wampisa ssebo n'oyiga okumeka. Jofule nagamba bulungi ntoyiga okumeka. Kati kyo kikuzunza Jofule naye kyotafuna wano. Nakugamba dda mwami wange. Jofule nakugamba bulungi ntoyiga okumeka. Kati kyo kikuzunza Jofule naye lwaki toyiga? Sinnamanya kyonoonya gwe. Jofule nagamba bulungi ntoyiga okumeka. Lwaki togondera tteeka Jofule? Zawe emujuko zawe kakati batuba tukuwadde mistikolo omusuze Bichibino byonkoledde nze bukyanga ompa ku ssanyu. Mwami wange buno si buko wabula oyenda. Bichibino byonkoledde nze bukyanga ompa ku ssanyu. Mwami wange buno si buko wabula oyenda. Semakula kankugambe mwami embaliga zonkumu. Mwami wange buno si bulimba mpulira nsuseeko. Juzi wandaga ng'olugendo nga totambula mita. Mayiro kaziba kakaga nga wonna olumba nalo. Naye kati omala zizikwa onywere ku kkubo. Mwami wange leero kiŋŋambe nti ndiko kiyambi. Mwami wange leero kiŋŋambe nti ndiko kiyambi. Bingi bye mmanyi by'otatuusa ovuga mpola ssebo. Wenna olaga nti olina obukowu. Wenna olaga nti olina obukowu wabula sinnazuula gy'oyendera. Mwami wenkukwata kalolongwako ye tobanga wangattika. Abasogojja nabbeetamwa. Sinnazuula gy'oyendera. Mwami wenkukwata kalolongwako ye tobanga wangattika. Abasogojja nabbeetamwa. Mwami wange sina Mwami wange nga sinnakukwata sina mirembe waka. Juzi bannagirireyo ewannamwandu ku lusozi. Mwami wange nzije nkukwate ng'ofuluma akasisira. Olole mpapirira nze nenjangwa mu kaba. Kyanuma sakusanga wabula naswalamu. Chairmani Mwambi Chobe yafutuka mu kasubi nga yetereza amapesa n'okwekomba emimwa. Sinnazuula
joyembela Tendereza omusajja oyo eyaddira otunnyo n'atusa mu bazaffe abasajja ne batayunira ne batuwa ne ssente nga banoonya tunnyoto era ye musajja oyo eyaddira abasajja n'abawa emumbweri nga ne bwe basina okukamala tegwerera bange nga ye bwakyamaanyi Mungu ye musajja oyo eyakola ekkubo omwayita omutwe gwange nawe kubayo toki otunula okakasa oba ng'ogyayo munnange misikolo mu kayimba ka gospel tuuse nno mbasamulize Bagundi Mungu w'amaanyi yagereka abantu n'ebitundu byaffe ebyo buli kimu nakissa mu kitundu kyakyeyo gye kisanira obbeera tebereza kiputira n'obuzafaali ebitewanya bamaama singa yabisa mu feesi ku kikula kyabyo ekyo byanditisiza abaana Katonda ye mukuumi asinga eyakola maaso n'agateerako gaadi n'enkoko nkuluza abasajja yazisa mu mpagamaana atazisa mu feesi abasajja munjulire ku bulumi Katonda bwe yateeka mu kifo ekyo singa yabisa mu feesi ne bakuubako omupiira wandibadde w'amaziga mumuveko oyo Katonda w'amaanyi yatugondeza abasajja beeyita ab'amaanyi kabeera omugaga omujaso wa ranka afukamira wansi bw'abeera asaba ojjigija Katonda yakola ebbeere bwe liyonkebwa omwana tewabeerawo shooko naye omusajja kalinunako owulira obujiji n'oyingira mu mmodu Katonda yakola akabinaano ddala ak'abakazi n'akateeka mu ppamba okwetegekera emiggo n'okuganzika omubisiko okukamyune ku nkonge Katonda yakola oluzi nalusa we yasuubira nga waaliba ebbugumu ng'olubabirirwa bwoti okwatako katono n'oweweera munnange Katonda yakola omukazi omunene omugimu nga mulungi mu feesi naye okugenda mu geemu nga talinawo akakyewunyisa bannange 2020 was more dangerous compared to the rest. Azawera once again on the mic buli mwagumya munne kizze kiba kizze aya basi Kanda bule la 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 bule kanda bule mama nyabo wali wamasumu geto jempowa agapele gasuse kati akozesa tanu na walaka kadenga gwatomanye kizigo kyaja ekinkase okubya sanze kyangwako wali ekalelwe nali nkola nga maderenda gandina mukutoke yange nga gwempola akaze yako anyongera mu percentage mu abana bageto kubedda tebasulangako nga batudde bwena walaka sente wabulaka choka bwebanja ye yamyukana Wena gwakumia yujoka lelwe siwali maze bande kankalidde se wamma bana sitembatadde wamma bana sitembatadde kangezeko mubire se wamma bana sitembatadde akozesa kadonga abazakenda wamma bana sitembatadde planeti yamwe kanjite wamma bana sitembatadde zijukira lwena wola na Juma Bulaka beauty owekapeka nagenda kubanja wa Bulaka bandagana Juma ya Kanada nalyoka yekazana bulungi tabangako Bulaka beauty yadde nansomera baganda betwero obumbunga tekuli wa Bulaka yadde mwanyiwa mwantama mwamfera nabakowa nabanyiwa ngokumu ouma ochegere otuya olanya okuna abasiru bafela mbatadde yasirutemyala lisonga bakumaze bas wamma bana sitembatadde wamma bana sitembatadde kangezeko mubire ze wamma bana sitembatadde akozesa kadonga abazakenda ze wamma bana sitembatadde planeti yamwe kanjite ze wamma bana sitem amalofera yayita munne n'obukodyo obwo yaba wako kine kibuga tugumya mitwe webawajjoka yakivamu eno sitopambana ku lulo galabiyo gwe yekulisa ze bwensalawo nenkivamu
Bueno nzala wanga nkuswama kubanga ebyamalela bikulembera kikotyopola banga nesite njamboka kitono zene bafala banange twadda muvire tuli bafama tulwanisa njala jinjambale bumana busiya gwe n'ebitundu ebiranye waawo. Lelo nina omukisa mponyo kusasula renti embwa yange yakinkoledde Mungu webale ndese ewakisiza embwa ya landilodi wange ekyo kitegeeza nti tufuse baluganda. No more rent from today, OTT from Kachiro. Okay, nitugenda mpoza ate ewa half kilo. Leno half kilo nzize Bamufa konga ba ofa Mwabami abagalo kukoza kali tunsi n'abakyala bageze mbuto Mwena tubakula iko Elayita yokolabe Tubakolelako bwelele Ela ferry Yo afukilo butu aflumbujoko Baganda bange abakyala beside nenzira y'okuba omukyalo Aha. Nalongo obugoma bwerega mutuntu ennyo nawumpitira mbukube oli ajoga. Aha. Kananka gwobukodo bugenda okukoma kagira kalunde embuzi bajjojje kutula ku ttale. Aha, nitugenda. Amalibu gasaana bammeni abakyala gabatta feesi kamwenya n'olaba ggolo n'apetaiti ekyala Kindese njagala nsimbe Tubeera nga mpozi. kino si kyangu kyakukugamba maama w'abaana ekinnumya omutwe ensangi zino naye leka nsiba omutima nkyatule njakooka. Anthem. Omukwano omunkuba gwe gunyuma ddala ng'ennyumba ye eriko amabaati owulira ng'akuubirwa engalo n'obululumbu yongera akawabeewo omugenyi mukyekola. Mwanyina zenkusaba nsonyiwe ewoze ssente ku ttone muga Katonda buno si bulimba omwana mmanja nnyo ttone yampoze ssente mitwalo 80 gyennyini muga Katonda buno si bulimba mpulira ntidde nnyo kakati mpulireyo kazungamu bwe kanafa mbuzebo omuzimu gujja kujja nkuneno bwera mmanjireyo mwanyina nkusaba ntaase mwanyina nkusaba ntaase kuba mpuli uno nkusaba ntaase mbuna yagala nnyo bintoko genda oyambalo nyirire ojja oyitire waliwe kali akapale naguze gwetota akajimima gwennyalo ulira bakayita mbulegengi akamukamima-nkwa mwanyina nkusaba ntaase tokabuuza kundeku gambye nkusaba ntaase tokakombya kundeku lwakiri kakwate ku bukwasi oluluddu ne lujja Ulira.
Kagano kakomye kawo, kagano kakomye kawo, ngate kakomye kumyeku, kagambe sipapa mkwano, yange bya mpola mpola. Wanyina nkusaba ontase, wanyina nkusaba ontase, newoze sente butole. Obwenzi bwa nswazi zanze bukyanga ntale ebbali mikwano gyange buno si bulimba omukyala yankutte obwenzi bwa nswazi zanze bukyanga ntale ebbali mikwano gyange buno si bulimba omukyala yankutte mukyala yannobako emyezi 9 nga covid aguse Chala yannobako emyezi 9 nga covid aguse lockdown yagenda okutuuka nga ali waawe gyazaalwa onnenyoleka mu bebi wange bwasinga kwennyabo kubwaka gwe nnina okundeka wano oba ondekedde bali abawala sijja mpeegaana abangwira nyankumu kosa nejjali yono eyagejja n'akamala jukira n'olumu wanvumanga bwe nnina amalibu ng'ate wemba nejjaliya yampaana akazigo yani ngenda nakweresa kuba jjaliya yabala n'akamala laba eno bwansaaliza mbwe mulaba mmira amangota jeni ngenda nakweresa kuba jjaliya yabala n'akamala laba eno bwangwiranya mbwe mulaba mmira amangota Jeni ngenda nakweresa, jeni ngenda nakweresa, jeni ngenda nakweresa, jeni ngenda nakweresa. Jaliya yabala nakamala, jaliya yabala nakamala, jaliya yabala nakamala, jaliya yabala nakamala. Mulaba mira mangota, mulaba mira mangota, mulaba mira mangota, mulaba mira mangota. Nanabiddwa baganda bange abakyala b'ensite n'enzira y'okuva omukyalo. Ate kyana ky'omukyalo gwenna olukinyuka ne bw'okigwa ekiro kisiima. Nezaalo gitotawaana kiggwera mu lusuku ekimmanga mu bisoolisooli. Buli kadde kibalwedde ekijja kabigga omulalu tekaliiko gwe n'olabibwa. Bw'okikuutamya bw'otyo ogwa kukiyitamu nga kibanudde gy'oli kyante. Obulumi bw'ebitengotengo kiba kyabuguumira faani zikweyambaka wansi. Kyaŋŋamba teweetawaanya kyuye naze nakyennenda tamme tugende. Bino mbuleetereza kyo kyansala busazi ngwala nenzikirira wansi. Kyekyagga kimpisa omukwa nembanga mu lusuku. Omanyi lumonde wange mukweka mu kava. Kyasoma olula omugugu kyali ku kyokya ne kijjayo omumonde gwange nga kigubbi katama. Kiri mu kuwala mpemeti kisinga n'enkima. Kubanga kyawala mpande kituula kasolya ne kinyeenya amaziina gonna. Ekyana baganda bange kiri kimanyiseku akasolya bwe kakituuka nekikabuukako ne kikutamya olugongogongo munnakabege n'abeemu yapipiranga nga kikyenji kya jjiya piki yange bwe yakyamukanga eno nnyiga tebo oyiro n'atayiika mangu. Ekyana kyabaza ekitafeeri kyali kya supu muwaana bimulima embalala mbu byajjula supu naye ekiri muganda wange buulirwe neebazanga ng'akikubaji kyangabira ebitone byonna kyabula akatookunkutula omugongo gwange. Kyaŋŋamba mbosukkiridde ng'oluganda kiruyize ne lumala bwe yagireera nenjiwa supu
nga maliriza bwendi nkwata mu nsawo nga nziikayo bbiri nga nzikisimba kinyabo kyeyanza bulungi sente n'ekinziriza kyaŋŋamba munekyawendi nga kijjiza mu ngoye omukyala w'essiita ebbiri ezo n'ogimusimba kufuukira akagomba munda baagala mazike ayinza n'okukusooza mu mulyango gw'ombuga n'akubamu oluyitibwa puu tokubiza ekibuga kyange gwatosola bbiri kyankubamu oluyawo luno olunaku lw'abakyala olw'ogwokusatu nga 8 nzijuukira nfaafa bwe mba ndonyumya obudde bwali bwa kumakya ku 11 ebikunta n'embisamba eri ŋŋenda emirimu Naalongo kye yavambakira mbu Ssaalongo ogw'okwala obuli n'ofumba enze nnyini byo nasooka ne muboggolera nti ng'ojooga agenda okunsomera etteeka nga nze mufumbi nange ne sisemba nakyo kwe mwanukula tyezo kameeza kozireka nja kuba nfumba mwatyo nga kwata mu nsawo ye nga mpalupiya nga nzikirira akatale noonya emyera bannange natoba n'olunaku olw'odduwunzika amatooke nafumba gabikutanga ye nfaaki wano omukuloza omunnyo nga nsiika enva katono nzimalewo okuzirya nga nkyafumba obuusi bwe bwavudde ntuuka okunyumya eby'omunju okubyatula mu musana mumpa obugalo Naalongo obugoma bwerega mu ttuntu ennyo n'abumpitira mbukube oli ajooga abo nakoona n'akagere nga mwesasuza okumpaatisa n'enfumba ng'ate ndibba nange samulwisaayo okwemujjukiza tyogw'obuliri n'ofumba yenze nnyini byo nawe ogwekuba embuutu ye gwe nnyini gwo bw'atyo ng'akkirira ŋŋoma ye ng'agyekubira banze nsigalira gwayimba ate nsobola okuyimba nga nsobola Naalongo yampa n'eddiguli mu kkooloobya anti nayimba n'ensinga abo abaazikuba abamaliriza bakisimba ogibuutula awo ne mukyusiza engalabi naye akubeko omukazi yatoba n'engalabi gwe eryekooya era yawunzika emulemye kwe muyambako mbwe bwawungeera twagenda otambulamu nze nayambala gomesi kw'essenkondo